magulu ga nkuba gajja na muyaga ate ag'entungo bagogirako nti gasigala mu ssibiro. Nga bwe nabaga nti sijja kubajuza, nja kubajjukizanga ku bukulu bw'obuwangwa ebintu ebimu ne muyitako buyisa ate n'ebyo ebyafaayo. Leero tuli wano okubalaga eddagala lino baliyita kibazo. Ekibazo kino kirandira omuti ogwowe naye mu lulimi olw'ekinnansi guyita omuseerere. Kakati omuseerere guno muti gwa kiwanuka, yajja kiwanuka, serubwatuka. Omumanyi oyo oluusi tumuyita nnyondo. Kakati kibazo kwali, kibazo agenda akola obukuukulu nga akulukuta alanda nga bw'omulaba ava waggulu bw'ati, nga bw'olaba ensika ez'omuti omutuba oba omutubagiza nsonga. Naye ate kibazo ye munene era omulaba nti alina n'ebikoola enjawulo eriwo, naye tegezeddwa abakulu wano bensanzeewo mu mbuga nti kibazo ono n'okumunaba bamunaaba kubanga ddagala lya mukisa. Naye nga enkula ye ejja kukwewuunyisa. Mwe abaana abakulidde mu bibuga eyo bino temubimanyi, muwulira biwulire. Oyinza n'okubanga erinnya kibazo wali toliwulirangako. Naabako kuba ddagala lya mukisa. Kale tugenda kukomako wano olwaleero, mweraba.